guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ntayi Plus. Mu muzigo Ntayi Plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gy'emitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 oba noti 7 9 ne noti 7 4 oba jangu mukono ku ofisi zaffe okulira na Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell so nga tene mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Polisi mu Kampala ekutte omusajja ategerekeseko nga David Tumwine ngono yakazibwako erya Musoni nga akalakala n'emmundu saako ejjambiya n'ebisa ebirala ng'abadde ava mu bitundu by'Emubende ngadde ebusiya naye ekigendererwa ky'okutambula n'ebyokulwanyisa bino mpaawo yakitegedde. Tumwine akwatiddwa ayingira paaka ya bbaasi eye mu Kisenyi alyoka ayolekere olw'ebusiya. Emmundu ekika kya SMG luwandula amasasi 24 magazini z'emmundu 2 ejjambiya 3 akadomola ka petroli mpozi n'emiguwa. Ababyokwerinda abaaza abantu nga bayingira paaka bwe bakutte Tumwine ono asoose kugaana kukeberebwa bintu bye naye bwe balemeddeko nga balina kye basuubira kyakweka olwo ne balyoka bamukwata naye olw'okutya asoose kufubutuka misinde wamma ggwe okubusabusa bwabwe ne kulyoka kutuukirira era n'awenjezebwa. Bbaasi bagiyita Nowaayo eva Tanzania eyo ebbaasi eyo tuleetedde obuzibu twakakwatiramu ebintu ebiwera tegeeza ekkubo eryo si ddungi naye twalira awamu omusajja akwatibbwa ajja kubaako byatunyonyola era ali mukono mirungi bana security abakugu. Batubuulidde nti David Tumwine abadde alina abantu abalala 3 nga abaddeko n'abantu abalala 3 naye bonna badduse. Lieutenant Jafari Mugerwa okuva mu ofiisi ya President ku byokweyinda alabudde abantu okwegendereza abantu n'okubeera ku bwerende naddala mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Ekyo lwaki mponinga n'abantu abalala abasuubira okukola ebintu ng'ebyo babiveeko kuba amaaso mawugi n'omukono muwanvu ojja kubakwata era mugendereze n'omuntu alabye ekintu ng'ekyali okupotinga ku poliisi ne security endala yonna. Seguya Lubega akutte Tumwine annyonnyodde embeera bw'ebadde. Tukedde nga bulijjo mbadde mu Kisenyi bus terminal ku Benigate nga nakituukawo omukulu oyo najja bazze waliwo omwami bamwitopiyo n'agezaako kumuceekinga nga bulijjo okuceekinga bwekubeera n'agezaako kugaana bw'agaanye munnakumi ati nimanyi nti afaanite omuntu oyo agaanye okumuceekinga naye kwe kusembera okumpi ne bannange nga 2 ne tumutuukirira ne tumusika tumuze mu paaka ku baceekinga bamuceekinge n'asalawo n'ayambula ensawo adduke. Kati badduse ne tugezaako netudduka ne tumukwata ne tumukomyawo ku main gate ne bamuceekinga. Bwe tumuceekinze tusanze ng'alinamu ejjambiya 3 tutwanguye kumanya biri munda ne tumusiba tumuteeka ne tumutwala ku ofiisi. Tuka ku ofiisi okuceekinga ensawo nga mulimu emmundu SMG ne magazini 2 nga zijjudde n'amasasi amalala 24 ne petroli n'emiguwa ngo gibadde 2 ne petroli half liter. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'Emiriraano Luke Oweyesigire atangaza ku mbeera ebadde mu paaka saako okulabula bannayuganda okwegendereza mu kiseera kino. Ku makya ga leero omwami ono kusaba nga 3 ng'ayingira Kisenyi bus terminal yasanze abasirikale ku gate nga bakibira baaza buli omu ayingira era abasirikale bano ababadde bakuuma ekifo kino olwamugambye okuteeka emigugu gye wansi akeberebwe
yagezezzaako okudduka era ne bamugoba. Bamukutte era walwadde okukebera ebintu bye bwe basanze ebintu ebyenyinyonnyodde waggulu. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso n'ekigendererwa ekyokumanya kigendererwa kye ki ate emmundu zino abadde azitwala waani ate yazigjeewa. Kyetutegeddeko nti abadde ava mu disitulikiti y'Ekyotera ng'era agenda Busia. Olw'ekyo twagala okwebaza abantu naddala aba security ababadde ku geeti ya Kisenyi bus terminal okuteekawo embeera ey'okukebera buli omu ayingira ekifo kino. Kino kituleetedde okuba nti nno osanga oli awo tulina obumenyi bw'amateeka bwe tukomekereza era ng'okunoonyereza kutandikiddewo kuzuulira ddala emmundu eno yali yeebaddeko mu bumenyi bw'amateeka oba nedda. Ssaawa zino omukwata ali naffe ku poliisi yaffe Old Kampala era tujja bba tubabuulira we wanaaba waliwo ekipya ekizuuse mu kunoonyereza kwe tuliko. Tumwine oluvannyuma atwaliddwa ku poliisi ya Old Kampala nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.